Olwaleero tuli musomo gw'ennabweru bingi ebigenda mu maaso mu kaseera kano nga tuli ne bannaffe abali ku TV abali ku YouTube n'abali wano saba tusiriikiriremu eddakiika emu ffenna nga tuzibiriza nga tuwunzisa emitwe wansi tusabireko abooluganda lwaffe abaatugendako abaana baffe be twazaala be twasimira ebinnya bazadde baffe be twaziika edda baganda baffe abatakyali abatakyanywa abali mu ttaka eyo emikwano n'eŋŋanda abatugezeeko wiiki ewedde olunaku olw'eggulo omwezi oguwedde omwaka guli ne guli gwe bw'oba gw'ofiiriddwa obulumi bw'omuntu bwo tebuyinza kuva ku mutima emyaka ne bwe giba 1000 osigala omuntu w'omulowoozaako naye omukama wawe ekiwumulo ekitaggwaawo omukama katonda bawe ekiwumulo ekitaggwaawo obawe ekiwumulo ekitaggwaawo Video gy'olabye eri mu trendinga ku TikTok abantu balowooza naddala bali ebweru kubanga ali mu Uganda amanyi buli kimu ekitambula nejjukira ba followers bangi abali ebweru tebamanyi kiki kigenda mu maaso. Video eyo nkadde era mulimu abadde babuuza banaye omusomo gwaliyo omusomo tegwaliyo oba tegwabaddeyo ky'olina okumanya lwakuba nti woba obadde okitunuulidde video eyo ekwatagana n'embeera eriwo essaawa eno nti tuli mu kufiirwa tukyali mu kunyolwa kati ky'oba olaba nti abaana bazikwata tebabeera nga bakola ki nga bazipositinga wano na wali so gwali ebweru ndowooza okitegedde nti video eyo nkadde omusomo tegwaliyo ennabweru naye ate bw'owuliriza nga bw'owulidde kiraga nti omusomo gwakola ki gwaliyo. Twongere okwesabira twongere okumusabira abeere nga ate bambi omukama amugumya paka omwaka ogujja nsuubira lwagenda okubeera nga addamu okubeera nga akola bw'anaabanga era ali bulungi. Tojja ntambye Ssemuto muwire gajja kubaako buli kimu nja kubeera nga nkikuwa gwe nawe naagamba nti nno oli bweru video zeno zolaba zituwaamu kyakuyiga kati gwava eri n'onvuma oba n'okola ki already okimanyi this is my account and video yonna gy'oba otadde kasoba ng'ogikozesezza bulungi yes kyekintu ekiyitibwa muwiro oba toli munnamawulire ntojja bitegeera oba okitegeera so kyekyo ekiriwo tannaba kuddamu kubeera ng'akola paka omwaka ogujja. Nsobola tubeera tubadde tuyiga kyoyize nti asirise teyejjusa ebimu osirikako bw'oba tomanyi kyakwogera naye ate okudda ku muntu n'omuvuma tekiraga mpisa kubanga bw'obeera obadde ogamba nti omuntu omufolowinga akuyigiriza kyakuyigiriza ate n'ogamba nti no by'oyogera biraga kubeera nti omuntu omuvuma buvumi olaba kyandibadde kiraga okubeera nti omuvuma nina omusango gwenkoze nti nedda so ebyo biriwo siba bulungi nkwagala nnyo.